Kano lwimba baluyita This is 18 and over. Gyal dance for me. Gyal wine for me. Busybody come to me. Ngawe tolola. Ayambala petaiza. Fenana tosaliza. Na yauza. Chukana bigabiza. Heno wempaliro mtemane goaguza. Open and close kati sikuzikiza. Gyal make me remember today. Abantu ne bakwata olwimba lwangolo. Ne balwa muganda wange era tebalumpa lwe nasooka nalwo lwennyini mu bulamu bwange ne ngamba kati lweru bali baluyita 18 and over ne lusabula lwakuba nenga kati lwakubira mu mbeera eno nti balunzijako ne baluwa kabulaza kati kabulaza nilubanga lyonga ne bobo ogenda performing kasadi ja lutandikako dukuba baba balusuubira nti handu agenda kuvaayo ajje kati by the way bimu kubyampazo linga nyonyo nga omuntu asuubidde Andre agenda okulaba omuntu avaayo era nga bogenda ku Google bagamba batypingamu search engine bagamba temperature touch by Daddy Andre era ne kati kebera ku Google yo ne kati kebera ku Google yo tekemu temperature kyokka ogenda laba Daddy Andre by temperature touch kati nga ndinga luyimba eri kati nga abantu erinnya tebanabaditegeera bulungi by then nga bateekamu ekyo kuba music wange yalinga mulungi nnyo naye ngera bamukwata ne bamuwa kabulaza oli kati nembanga nzijanga nyongera waka paka abantu lwe baatuuka ne bagamba kumba ono just guy are related like dobozi related ku ono guy omulala naye nga these are different two people nenga kyatwalira abantu bangi nyinyi nsagala kita abantu okoze ennyimba ezo gambye ezimu ne baziwa kati ngolo baluwa Daddy Andre baluwa Daddy Andre ne my date noddamu ne Green Daddy remix lowooza lwaki Daddy Andre abalowooza omanye muyimbi wakusookayo nojja n'oyimba mu tooni oba mu ddobooza nti erifaanagana nga lirye oba nga mufaananya melody n'ebisigadde abantu bagamba ayoza lwaki abantu bakufaananya Daddy Andre era lwaki abantu balowooza oyoza Daddy Andre kati gwe kyolina otegeera Katonda takolangako kopi emu Katonda takolako kopi emu bano abasajja ba Rayvanny Harmonize ne Diamond bali bavaayo nga tetubamanyi nnyo naye nga bajja bavaayo gwali osobola obbawula obadde okimanyi waliyo abatanzania abayimbi abato abavaayo naye nga basoundingira ddala ng'abantu ng'abo ba Rayvanny ne gundi wali ekyo ekintu kibeera ku tonation ne accent ne touch kati ekyo kintu okusingira ddala kiri ku nze ndowooza accent yange kuba we are from the same clan same family same tribe kati accent nsubira engeri gyayogeramu engeri gyenjogeramu engeri kati ekyo okufaanana abantu si Luganda gwe ojambo noli bamuyita ojambo kati tugambe tugambe kale ojambaani namukoppa erinnya kuva ku mannya paka oli ojambo Andrew gwe ojambo nze ojambo Moses ojambo Musa mwena muli bojambo family yaffe yonna erinnya libeere ojambo so naye nga muli related muyina oluganda olubagattaawo ng'ogyeko amanya so tunulire woze mu ndongo abantu ne bakuwa Daddy Andre nti ye yazze akola musical yabadde ne musical yalina akatiba gwe ng'omuntu kikwisiza kitya era kikwisamu bubi olw'ensonga abantu ku stage baba basuubira Andre gwe novaayo sometimes kale kyemulina otegeera amaka eryo yayimba juice mpeeka ku mugongo kati Katonda amuvaamu oluyimba olwo alukuba ku nikaani abantu bawanika emikono engeri gye lutandika luyina tinti lutandika nga juice olwa eryo disc emikono ne bagiwanika agenda okugyayo mukono bwe bati abagizi ne bagwamu amaanyi baali bamanyi Ready and Weasel bazze babekako abaredi bakyali balamu bwe balina juice kuba naye yaddamu olimba mpeeka abantu bagwamu amaanyi emikono ne bakka so ekintu ekyo like kikosa olw'ensonga oba olina okukola ennyo babaawule tosobola kunenya abantu kuba singa omuntu ng'omu oba babiri bye bakyogera oyinza ogamba oyo bano balabika tebanjagaliza naye bw'obanga olaba nti 40% bagamba these guys sounds the same or they are similar in certain thing ebeera serious point
naye nga Abannayuganda njagala mbabuulire okufaanana si Luganda newankubadde ffe tuli ba Luganda. Abanigeria bw'oba wawulira ba Scales, ba Fireboy, baani n'abaana abayimbi abapya ogenda omwana ajja nga mupya nga mu Nigeria nga tumuwulirangako naye nga soundinganga omuyimbi waayo. Kati accent eyo eva ku ngeri gye mwatitulatingamu ebigambo n'engeri gy'osengekamu ebigambo. Nze personally I think I'm softer okusingako Andre newankubadde tuyimba style y'emu naye nga I am softer. Kati gomanye abantu abali mu category yange naye nga tebana bakuvaayo. Olowooza bali bammeka? Olowooza lwaki balonda mu nze? It means my voice is trying to compete with the voice they are thinking is best. Wakitegedde? Ng'ogyeko bino ebyakukuba kwa comparison no competing abantu kye bakuwa gwenga temperature. Wali osinzikanyeko Daddy Andre in person? Era mwanyumya mboozi ki? Sinze naye tetulina mboozi. Tetulina nnyo mboozi ebeera awo olw'ensonga. Era naye kyemmanya kibeera kimuluma nga bagamba omwana okuba bangi ebigambo boogera bingi bagamba temperature touch agenda asula Andre ne mu comments olaba yamusuula wansi. Kati gwe bw'obeera nga yeggwe oli najja mu maaso go nga bagamba nti oyo yakusuula era still osobola okureactingamu. Kale embeera oyinza oteekawo ku mbeera oyinza obutakiraga eno naye ffe tukimanyi mu mitima nti osobola okuteekawo embeera face yo neeraga kuba face Katonda yazikola nga tezikweka. Omuntu bw'abanga ali pest ne bw'aba aseka era alaga nti waliwo embeera etali fine. So according to me twasisinkanako only twice ate nga ogwasooka nagenda ku studio ye recently, then ogwokubiri najje ku studio yange ku studio yakajja mirundi ebiri. Ogwasooka yali ayitawo ng'oba ina show somewhere ngenda okulaba nga ali mu studio agamba bro kiki then ogwokulala netukola oluyimba ffenna. Lwasoundinga lutyo kuba amaloboozi ge gamu. Lwali lutalo muganda wange. Oluyimba Daddy Andre ng'ayimba nga temperature touch ayimba oluyimba lusoundinga lutya? Era naffe lwatulema okwawula era lukyalina mu studio tetulufulumyanga. Oluyimba lukyali mu studio temulufulumyanga? Anti kati naffe ffennyini twebulwa kuba kati twagezaako nga buli omu alina okusika ayimba ekyenjawulo ekyenjawulo naye ne tulaba nti ate kyagaana. Tukkiridde olunaku lwaleero tuli ku mutimbagano. Manyi omutimbagano gw'ennaku zino ensangi zino kye bayita ground y'endongo ye Uganda oba kyoyinza okugamba East Africa wise tulina endongo ng'eyise ku TikTok. Wetutunulira oluyimba ekitulese olunaku lwaleero waliwo oluyimba omanyikira Wanula is one of the best songs oluliko Avapeace. Olimba tebaluyita Wanula kitegeeza Wanula waggulu naye kino kigamba Wanula kati accent yekyuka Wanula ne Wanula byanjawulo. Wanula oluyimba otya? Ese ndi wasyewe ulirisa bikubola mwachewe mano wang'ara mwachewe obone habilai mwachewe nimba samba sewe kata nyenya sewe. Njagala kigambo ku kigambo temperature wachewe kitegeeza muleke. Ache oboreka obulebi wachewe gundi gwe kitegeeza gundi gwe. Olabika bulungi gundi gwe. Ne nandibaddeko ko naawe okusinziira ne bwe ndaba endabikaayo nze wampomera gundi gwe. Obulamu bwange mpulira njagala gwa abeera nabo gundi gwe mwachewe. Nimba samba sewe bwe mba ndowooza gwe wekka ne bwe kuba kulya ne bwe kuba kukola kimbeerawo ku gwe wekka ebirowoozo byange bibeera gy'oli gwe wekka gwe mbeera mpulira njagala. So Wanula bannange wawooma wawooma wamalayo biri ebisembayo. You're the most sweetest thing I've ever tasted on this planet.
bwekito bwe kitegeeza nimba samba sewe katani nyenya sewe ewe wanula waliwo kapaati tekali mu remix kali mu original mbu nasayo mulongi malayika yewasindikaho syalo nisaali nayo kategeeza nti mukama katonda yatonda eggulu n'ensi malayika ezimu kuze wasindika ku kyalo emu nzaagirina ewaka laba bwerabika obulungi nga wamuwaana nnyo ebigambo bya munda naye nze muziki wange genda omuwulirize kyogamba kali akayimbamu awaddeyo obulungi kanjikuwe maama gwanyumye gwagisaana terera nkukube yakafaananyi ntimbe ku tiktok bakulabe ulira pati enombu oyase nnyo olinga yakeyubula olususu lugonda nnyo ye maama olinga ab'omubiri bano abatambula amawanga nyenyeza mukatono nnyo so I like it when you dance n'abalungi tebasangika kye bannalonzeeyo gwe mu muganda gwe towulira ebigambo Barista Coffee School and Cafe essomero rigenda okubangula okufumba kaawa ebika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha n'ebika ebirala nkuyanja okuno nga kwatadde n'okubangula okumixinga juices ebika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo tukuwa certificate ng'omaliriza emisomo n'okuyambako okunoonyeza wano emirimu mu Uganda pozi nga kwatadde n'emitala w'amayanja ate nawe ayagala okuwummulamu oyaniririzibwa wano ku Barista Coffee School and Cafe ofune kajuisi ak'omulembe ne kaakaawa akafumba obulungi okuzaama naawe alina omukolo gwonna munange tukolaneko mikolo faba Barista Coffee School and Cafe atwetaaze tutuukiriye ku ofisi zaffe tusangibwa Nalukolongo opposite ne Haz petrol station okumpi n'ekizimbe ky'amakanga oba tukubira ku 070 777 44 12 owa WhatsApp yita ku 077 85 56 45 Barista Coffee School and Cafe kulw'obwagazi bwakaawa Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ngeye eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu Silverback Lounge the peak of enjoyment. I feel guilty about it. Ulire ebigambo biri deep, biri emotional, biri deep, biri lovely, kugamba bina chemistry, bina literature wa love, literature in love, love in literature. Byenjogera byebyo. Tutunulire olimba ono erukubye TikTok lwasoka ne lukuba ndowooza mu side eri Busia kwambuka n'ebisigadde. Nedda olimba terwalina boundary. Ha! Olimba lwafuutukira Mbalala nno gye lwasookera. Embala wali abasaamya. Embalala tusharinga ekigambo wanula. Abantu b'Embala oba abantu b'Abanyankole basharinga ekigambo ekimu n'abasaamya. Ekyo ekigambo wanula kitegeeza obunuzi. Obunuzi ekintu ekinuzire kitegeeza ekintu ekiwooma. Munyankole munange kitegeeza kitya? So twasookera eri kati ne lukomawo mu centro ne lukuba wano centro ne lusooka luyitawo ne lugenda ne Busia ngenda okulaba nga luyingidde Kenya ngenda okulaba Abanyarwanda bakola Abatanzania bakola nange sasa nali simanyi nti lusobola n'okutambula bwe lutyo naye nga nalukola nga leero lwakuba nti bannange mu industry mulimu abasajja nga baawulira balina okutu naye n'akatola emba leero ne lukuba 10K mu lunaku lumu enkeera ne lukuba emitwalo 26. Jeff nankubirawo essimu. Jeff Kiwanuka owa TNS. Jeff Kiwanuka nankubira essimu. Nagamba bro. Oluyimbawo nga lw'amaanyi. Oluyimba lwo nga lw'amaanyi. Nsaba. Obadde olina ky'ogamba. Alina abayimbi bangi nga lwasaba kikyasaba olumuguze muludemu remix kuba alina abayimbi bangi. Alina omuyimbi omu. Jowiranda yatugambye yazeeyo Pink twalabye atadde oluyimba luliko centers zirina saagala nnyo kale kwogera nnyo byama bya munda naye nze kyemmanyi alina omuyimbi omu.
alina omuyimbi Ava Peace kyemmanya abalala yes balina affiliation musajja si mubi akuwaamu ku masannyalaze asobola okuwaamuko ku masannyalaze so nankubira essimu nno kyali kiro saawa 10 ez'ekiro n'agamba bro n'agamba abawala abasaami ababalabika batya nga mpulira njagala funayo ku mukazi omusaami akuba olulimi lw'oyimbye olulimi nga luseerera nnyo olulimi nga luwooma nnyo by the way okola remix eyo yasooka kwagala lulimi n'agamba luno olulimi kimbadde simanyi nti wali olulimi lwe bayita olusaamya nga talumanyi n'agamba naye olaba otya ng'omuyimbi wange azze ne tuwandika verse n'ateekamu nga luli mu nnaku ezi 2 era olunaku lwenyini olwo ku makya yakeera speed saawa 4 najja n'aŋŋamba by the way ekyo ekiro yaŋŋamba mpandi nga tumaze okukkirizaganya nga agenda oli Ava agenda teekamu yaŋŋamba mpandike verse eya Ava gyayinza okuyimba so kati nze nenjiwandiika ekiro ekyo kyennyini kugambye oli omusajja alina speed ate kyenamulabako omusajja ali determinant bw'aba alina kyagala akibeerako paka so ekyo ekiro nawandika ekyo ekiro saawa 11 natandika okuwandiika verse eyo ya Ava ne mbimuweereza kasana bimuweereza bw'ati n'akubirawo Ava n'amugamba ebintu ebyo bikwate mu mutwe tobimanyi lulimi tolumanyi bikwate mu mutwe lugenda biyimba nca Ava tamanyi lulimi tamanyi lusaamya tamanyi kyebitegeeza talina meaning kyo talina kyamanyimu yadde n'eki n'amugamba bikwate mu mutwe bikuraminge tugenda biyimba nga bw'omanyi Ava kali talented nako era ne kabikwata kagenda okujja ku studio nga kayimba naye era twabonabonamu kaawo kuba accent nga kati ge bubadde oyogera nti wanula ate nga kiri wanula era accent eba etawanyaamu era ne bimutawanyaamu awo kuba olulimi yali talumanyi ne tufungiza ne tulumaliza twatandika saawa 4 twalumaliriza 12 ez'akawungeezi kitegeeza nti lwali lutalo olw'okuinterpreting ebigambo ebyo okitegeera biyimba n'okubyatula nkugambye osobola okumesingamu up ne accent kitono nnyo bwe kiti nekikyusa meaning so jjukira yali tamanyi lulimi twalulwako era bwe twalumaliriza n'okumanya ne bannange ekyo notegeera oluyimba lwali blessed twali tulowooza kirayika remix bwe tugita kirayika abantu bagenda kwagala nti gundi eri original era nga bumanyi abantu era babirawo ne bagamba bannange original yesinga original twagenda okulaba nga oluyimba luyimuka olwa remix naye yimuka ejja olwa jjukira lwali lusamya lwokka nga bano abalala tribes endala teziwulira naye nga zenjoyinga kati bwe twamixingamuko Oluganda n'Oluzungu somewhere ne tufuna kati abantu abalala ne beeyongera kugamba okay kati ffe katuwuliremu verse ya Ava abawulira Olusamya katuwuliremu verse yono abawulira Olunyankole nabeerako buli omu yalondangamu paati ye Mukama n'atuyamba oluyimba oluyimba luno nga tugenda kuwummulamu kati oluyimba luno lulina challenges meka ku TikTok ne ku YouTube lutambudde lutya? Mbadde sokoletekwe ku simu yange nsooke nkulageko wano suubira lulina na screenshot wano lulina emitwalo tugenda batereza kakati tukodde interview naye teweewuunya nga ogendayo after the interview ennaku nga 5 bameka one day oluyimba lufuna video views meka one day 1,11,000 one day video views then numbers of viewers of the song bali bate million bwebo then kuba lwakamala ennaku meka lwakamala ennaku 7 so bukyatuluta lwakafuna videos 1,000,000 meka 5.7 almost roughly 56.7 million then numbers of viewers bali meka ziri 7.5 million so kati bwe luli mukola
teruli mu kusaagade n'akamu. Kutokotoko oba ku YouTube? Ku YouTube twatekayo audio era mu ava piece eyo remix eri ku trending number 2, then original eri ku 10 na meka tulesenge eri ku 10 na meka eri ku 13 trending. Then ku hawe busy tuli ku namba 1. So isegeza platforms ziri endala era oluyimba